butelevu tukwaniriza ku Glosh TV natera nyongero kubanga nkubuzaako gwe muganda waffe atugoberera essaawa zino natera ngenda kugamba ntino happy new year natera oli butelevu wano ku Glosh TV era nga ngenda kusaba muganda wange genda wansawo subscribinge o likinga atera o sharinge osobola no commentinga okusinzira ku video nga obokoze ki nga oba ogirabe natera osobola okunyiga ka notification bell ako buli video yaffe empya yetunaba tutaddeyo ojja kubanga osobola okubanga ofuna notification ekulaga ntino Glosh TV eina video gyekoze ki gyekutereddeyo empya natera olunaku olwaliro ffe nga aba Glosh TV amawulire getulese si malungi natera twakamala okubanga tuyingira omwaka gwaffe guno omupya 2024 era nga amawulire gesofa getukuleetedde si malungi era nga Pastor Bujingo akubiddwa amasasi era nga tujjukire nti wetwadde tuyingira omwaka 2024 wabaddewo okusaba wali ku Canaan era nga Pastor Bujingo yakulembeddemu okusaba okwabadde kuyingiza abantu omwaka omupya natera amawulire sofa agali ku ground omusomba Pastor Bujingo akubiddwa amasasi eri abantu abatanaba kubanga bategerekeka akubiddwa amasasi wabadde agezaako kubanga Adda Mumakage era ngono driver gwabadde naye yekiteberezebwa nti Afiridewo so amawulire getulese si malungi gw'omulabi waffe atugobera ku Glosh TV omusumba Pastor Bujingo akubiddwa amasasi wabadde nga Adda Mumakage era nga ye driver Afiridewo naye nga essaawa zino wetwogera omusumba Pastor Bujingo ali mu ddwaliro wali e Mulago era nga addusiddwa mu ddwaliro e Mulago era nga essaawa zino ali mu ICU so tetunaba kubanga tumanya details ezivaayo naye nga sofa tujja kubanga tumanya embeera omusumba waffe gyakola ki gyalimu naye nga ye driver gwabadde naye ye Afiridewo nateera ffe nga aba Glosh TV kamera zaffe zatuuse dda ku ground era nga tujja kuba tukutuusaako details ntinitini tugenda kugezaako kubanga tunoonya ku family tubeeko n'obugambo bwe twogeramuko nabo kamu 2 3 tujja kubanga tunoonyaako Susan Makula tujja kubanga tunoonyaako mukyala mukulu tujja kubanga tunoonyaako ku baana tujja kwogerako n'endiga tusobole kubanga tushalingako nabo obugambo nga kamu 2 3 naye nga sofa omusumba Pastor Bujingo ali mu ddwaliro wali e Mulago era nga ali mu ICU naye nga ye driver Afiridewo era nga abantu abamukubya amasasi tebanaba kubanga bategerekeka naye nga ye akubiddwa amasasi Pastor Bujingo so details zonna ffe nga aba Glosh TV tugenda kuba tuzikutuusaako era nga kamera zaffe mu kifo weeziri already so ngenda kusaba muganda wange genda bugenzi wansawo subscribinga likinga ate era sharinga teekako ka comment okusinzira ku mbeera nga bw'okola ki nga bw'ogiraba nateera nyongera okujjukiza nti niga ka notification bell ako buli video gye tugenda okuba nga tukuteerayo naddala ku mbeera eri mugenda mu maaso wano e Mulago ojja kubanga osobola kubanga ogifuna kastonyiga ka notification bell ako tujja kubanga details zonna tuzikutuusaako gwe wekumire bwekumisi ku Glosh TV ebirungi tukyabireta naye nga sofa amawulire agaliwo si malungi eri omusumba waffe Pastor Bujingo era nga details zonna tujja kuba tuzikutuusaako tukubulire sofa ali mu mbeera ki tujja kuba byonna tubikutuusaako gwe wekumire bwekumisi ku Glosh TV tubireeta